Omukolo guno guyindidde ku ttendekero lya Mbale School of Hygiene mu kibuga Mbale wansi w'omulamwa ogugamba nti okukuuma obuyonjo kye kisumuluzo ky'okwewala endwadde. Guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo, abakugu mu byobulamu, abavujjirizi b'ebyobulamu n'abalala, era nga gutandise n'omugenyi omukulu nga nwe muteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ng'asimba omuti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Bwabadde ayogerako eri abantu omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine nga yabadde omugenyi omukulu asabye bannayuganda okutwala obuyonjo ng'ekintu ekikulu kibasobozesa okwewala endwadde ng'omusujja gw'ensiri, ekiddukano ne typhoid n'okukendeeza ku mujjuzo mu malwaliro. Yes, the mosquito can come from very far. But if you do your environmental health properly outside and then you sleep in a mosquito net, there is no way you can get malaria. And therefore that way you will help government not to invest billions and billions of money to buy anti-malarials. Ono ayongeddeko nti singa kino kikolebwa kyakuyambako ne gavumenti mu kukendeeza ku nsimbi z'esaasaanya mu kugula eddagala ly'endwadde zino ate nga n'oluusi mu malwaliro lituuka ne liggwayo. You find the school, they don't even have the latrine, they don't have even water cans for washing hands. Now people, they cry, government etuyambe, tewali ddagala. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu meeya w'ekibuga Mbale Kasimu Namugali, RDC w'Embale n'abakugu mu byobulamu mu disitulikiti eyo balaze obwennyamivu olw'emmotoka entono eziyoola kasasiro mu kitundu kyabwe ssaako obutaba na mmotoka zibatambuza kubatuusa mu bantu kubasomesa ku ngeri gye balina kwekuumamu nga bayonjo. As a city we only have one vehicle which was given by COVID program, and this vehicle is basically for all activities in the city. As we talk now, we are grappling with the problem of waste management in the city. The only wheel loader which we got from NEMA so many years back, it has reached a level whereby the cost of maintaining it is even much more than even hiring. The facilities to help stay clean and keep hygiene are not moving at the same pace with the population, where we have people place waste in Okubeera and throw in the streams. The people who are missing here are the LC1s, the VHTs. When we fought COVID-19 and we also defeated Ebola, we used these people. If we want to succeed in sanitation and hygiene, let's go back to those people and thank them. Akulira ettendekero lya Mbale School of Hygiene Gresom Ilkol ategeezezza nti gavumenti ekyalina omulimu munene okutumbula ebyobulamu ng'eyita mu kusomesa abantu obuyonjo kubanga n'essomero lino lyokka erya gavumenti erisomesa obuyonjo mu ggwanga terina basomesa bamala nga n'ebizimbe bitono. However, the institution still faces many challenges, most importantly in the area of infrastructure. We have inadequate space for classrooms, and we also lack funds for conducting raw practical training, which is very rigorous and is resource intensive. Farida Nakayiza, Nelson Gonsia, BBS Terefayina, Mbale.